Yoweri Museveni awa bano gwa minister yatula ku programu emu ku TV ne bamubuuza bw'oli weza emyaka 7 olikomawo n'agamba possibly not ne bamubuuza lwaki n'agamba ku myaka 75 n'obwongo buba tebukyasasula bulungi ne viga ebekuweddemu kati katubateere ddala ku bigambo byabwe bennyini 75 tosobola kulondoola bulungi effectively programu za gavumenti amagulu gaba gakuluma bwe bakoba kyagala kuzuukuka mu nkiiko oba osumagira otegera tubeere realistic bannange mwe Museveni nyine byeyogera otegera kakati bano baba tebakyalina kye basobola ng'obuzayo omwaka gumu oweze 8 kati oyagala kujja okiikirira abantu ku myaka 85 tosobola Mukwaya Edward akavuvungano wekajja y'omu ku baalugenderamu omusirikale yamutuukako n'amukuba amasasi mu mbiriizi atunulira muganda wange obulumi bwalimu nga tetulina kyakumukolera bwali mu bulumi naye n'aguma sijja kulekeraawo okutuusa nga Sendagire afunye obwenkanya saba bwenkanya bwa Sendagire kuba yali teyeekalakaasa yali adda wuwe kanyanya abasirikale ne bamukuba amasasi awo ekyebanda okukatale kyokka ate ekyobulabe kye baakola kwe kugaana mikwano gye omutwala mu ddwaliro ne bamulekaawo naggwamu omusaayi wamula abasirikale b'e Uganda naye kale ntambula ntuuka Cornerstone Plaza nga ngenda mu ppaka ya Usafi nga nkutte mutabani wange ku mukono naye saasobola kumutuusa waka ne bamukuba essasi mu kamwa ab'amagye kaali kamotoka k'amagye be baamukuba essasi awo ku nkulungo ya ng'ogenda ku ssawa ya Queen awo Cornerstone Plaza eri awo nga Kowino ne bamukuba essasi mu kamwa n'afiirawo. Abasinga bazze bandaba ku mawulire noonya bwenkanya eri omwana wange eyattibwa era sigenda kugwamu maanyi nina okubeera nga nfuna obwenkanya eri omwana wange gwe battira obwereere Amos Segawa yali mwesi 1 yali yakava kunnira ebisajja ebyo ebiddugavu abatamanyi nti omuntu azaala ne bimukuba amasasi ne bimutta awo ku Najja. Alina abaana 3 naye maama namugamba omwana asembayo yayamumpe nja mulabirira. 2 maama yabalina naye mukazi wattu naye nga w'omulaba talina bwali. Kale olwanaabaayo omuntu n'asobola oyamba abaana bali 2 oba n'omukadde ono tumusaba abayambe ebyo ebyange. Buli lwogolokoka n'otunuulira ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda emyaka nga 6 okuva emabega n'okutuusa kaakati osobola okubeera nga okwata ku mumwa wabula bino byonna nga bigenda mu maaso. Njagala nnyo ojjukire nti okulwanirira ensi yaffe ggwanga Uganda kukyagendera ddala mu maaso. Olunaku olwaleero Lord Mayor Ssalongo Engineer Balimwezo ayogeddeko eri eggwanga era ayogedde ebigambo bingi oba oliawo naddala ebyo ebikwata ku bantu munda mu ggwanga Uganda bwe ne President wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne NUP okutwaliza wamu okubonyaabonyezebwa okuliira ku nsiko okulinyirira eddembe ly'abana Uganda n'okutulugunya abantu be oba oliawo wadde yavaayo ne yeesimba. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nja kusaba n'obuwombeefu sooka onkwatira vidiyo eno gintereko ekigalo mukwano gwange mpuliriza. Oyo gwolaba mu kafaananyi amanyikiddwa nga Museveni eyayitibwanga Omuseveni myaka gya 1980, 82, 83, 84 mpaka mu myaka gya 1987. Kaakati nno bye twolekedde bineneko nga vidiyo gimperedde like, vidiyo ng'ogimperedde ekigalo n'ekisembayo tambuza vidiyo eno.
Mbebaza nnyo mwenna abatambula naffe mu nsonga zaffe zino ez'enjawulo ze tutunuulira okuva ebule n'ebweya. Bwe tutunuulira ensi yaffe waweevudde, waweeyolekedde, nawe weeri olunaku olwaleero. Ng'okutulugunya bannansi kukyagenda mu maaso, ng'okuwamba abantu kukyagenda mu maaso, ng'ebikolwa eby'obusambatuko bikyagenda mu maaso. Munda mu ggwanga Uganda tetuyinza kussa mukka, tetuyinza kussa mwoyo, tetuyinza kussa mukono, tulina okubeera nga tuyogerako paka lasiti. Kakati nno muzeeyi Waswa omukumi w'ekyoto ntambula naye nga bulijjo, era abagenzeko ewuwe ne babakumira ku kyoto mmwe munanjulira, abagenzeko ewuwe n'abawa ku kyogo ne munaabako mmwe munanjulira. Mu mbeera yonna ey'obulamu ekalubi egaanye, muzeeyi Waswa nkugambye nti mukuzigirira osobola okubeera nga otambula naye. Olunaku olwaleero AKTV Media Uganda bw'obanga okyali mpya nja kusaba osooka subscribing okone ne ku kadde wakagotteka yabeere nga takusuba mu mboze zaffe ez'enjawulo ze tubeera nga tuyitamu n'okutunuulira embeera nga bweri bunaku luki lugenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Mu mbeera y'emu kansoke nkuggyeko ewa Ssaalongo Alhaji Engineer Ronald Nsubuga bali mwezo meeya w'ekibuga Kampala. Osooka owulire olwaleero bw'abaddeko mu lutikko obaka bw'awadde bwe tubuvaamu bwe tuti tutandikirawo emboozi, tutandikirawo amawulire amayitirivu ennyo gennyina olunaku olwaleero endulundu. Anti nsazeewo naye ne muwa erya Alhaji, anti twagamba meeya abeera Alhaji, tomanya essaawa yonna ayinza okufuuka Alhaji n'ava mu bulokole. Njagala okwebaza Ekereziya evuddengayo entakera okwogera n'obuvumu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Era mulabye wano Father Mayanja, mulabye wano mutambizi omukulu ng'ayogera ku byagenda mu maaso mu kalulu. Sirabangako kalulu kafaanananga kano kavanga mbaawo. Omuntu asembye ne bamuwa ekyobulubereberye. Gabadde maziga mu Tale Centers, mwalabye Pulezidenti waffe engeri gyakwatiddwamu, era twongera okuvumirira ebyakoleddwa ku Pulezidenti wamu ne famire ye. Njogera ku Pulezidenti Kyagulanyi. Ebyakoleddwa mu famire ku mukyala we, ne batuuka ne bamenya ennyumba, ne bayingira ekisenge, ne bamwambula ekitiibwa ky'omukyala ne kifa. Ekyo kiri regrettable. Omukulembeze waffe Kyagulanyi munnyo wansi. Omukulembeze waffe Kyagulanyi kitangaala. Katonda kyatuwadde, naye njagala mutegeere mwenna nti ekitangaala kino kibuziddwawo. Kati tuli mu kizikiza, tuli mu kizikiza kubanga ekitangaala kibuziddwawo. Wetooga tumanyi Pulezidenti waffe waali, ate era nga kyennyamiza. Awo nno tuzze wano nga tubasaba mwenna twegattire wamu tusabire Pulezidenti waffe, tusabire famire ye, tusabire abakulembeze bonna, tusabire n'abo abali mu makomera nga baasibwa bwemali. Kakati nno mu mbeera y'emu bino nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda, waliwo okwemulugunya okutandise butereevu nga kutandikidde mu byalo, ng'abasajja abakulu nga bw'obalaba wano abazeeyi beemulugunya, era nga bagamba nti ebigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda beewuunya okulaba nga ekitongole kiramba ekya Buganda bafuuse kyesirikidde ku ngeri ensonga gye zikwatibwa, omuli okuwamba abantu, omuli okubuzaawo abantu, omuli okusiba abantu, n'abamu okulira ku nsiko, bepo n'abamu okuttibwa. Bano nno bagamba nti okusinziira ku bigenda mu maaso, Katikkiro Charles Peter Mayiga owa Buganda gwe basonzeemu olunwe okulembera bakatikkiro bonna munda mu Uganda okuvaayo okukola omugano baveeyo bavumirire n'okwekandagga okwekalakaasa kw'ebigenda mu maaso ku kiwamba abantu, ekibuzaawo bantu ng'ate akalulu kaggwa, ate ng'abantu bano bwe batuuka mu bintu eby'enjawulo ng'ettaffaali, ng'okuyita abantu okujja mu misinde, okujja mu nkuuka, abantu babayita bangi, era abantu ababamu abattibwa be baba babeereddewo mu biseera biri byonna byonna mu nsonga zaabwe bwe bafuniranga omusimbi omuyitirivu ennyo nga bagujja mu bannayuganda. Kaakati nno Katikkiro ebigambo byongedde okumuddugalira, era mu mbeera y'emu ne General Museveni bamuzingidde mu nsonga ze zimu ez'okubeera ng'ono yeerabidde gy'ava n'afaanaganako atuusa embooge. Mu mbeera eno ampuliriza tusooke tugendeko emmengo ewa Katikkiro
ebigambo obiwulire abasajja bagambye bagenda kumulumba mpaka mbulanga emmengo annyonnyola abaana ba Buganda yasalawo kusirika nga basaddaakibwa bati ombuuzizza ekibuuzo nti lwaki ebigambo bya Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda mbiwewula kankuwa ensonga Charles Peter Mayiga bwe twali mu ttaffaali mu kunoonya ettaffaali ogwo omulimu yagukola ne muwa obubonero 10 ku kinnaakyo kwegamba bwe ba percentage yawangulira waggulu 10 ekijjudde beddu kakati mu mbeera eyo abaana ba Nuupu oba abaana ba Buganda bonna wabeerawo okudduka emisinde gy'obwakabaka gino be bamuwa ettaffaali ku luli abantu ba Buganda ne bannayuganda bwe baatuuka okudduka bajjumbira era ekyo yakikubiriza ne kitambula bulungi wano we mukubiddemu ebituli bwe batuuse ku bannayuganda bakwatibwa throughout Uganda yonna ng'ate Katikkiro wa Buganda n'ate ng'era ne Uganda yonna emuwulira lwaki awo talumye gwangulu nga baaluma bulijjo ku bino ebirala bwaluma kakati nze awo we mwewulidde abandaba obubi mundaba obubi nabagambye nti guno mutwe gwange nakutegeera kwange anti nze ndabye ogamba omu yekka ng'ate ne Busoga eriyo kyabazinga ne abancholi bayina kyabu abakulira lwaki bona tubagamba lumu nti bonna bazingidde emikono atazze omuganda agamba nti anamma owuwe ntirinda abebweru bamale okufuna nsooka kunnyikiza wano ewaffe ndyoke ŋŋenda ebweru kakati ssebo nga bw'ogambye awo nga tetunnabagenda bweru bannaddiini bw'osoose b'ebweru bakabaka ab'ebweru naye bannaddiini bo boogerako ki bannaddiini kati ate juzi tebagende wagonde ate mbunabbi bakolayo tebyali birungi bannaddiini baleero batutabudde kakati abantu bonna kati bw'olaba nga bakola ebiri ekyennyume kyabye bandibadde bakola manya nti bakolera Museveni bannaddiini tebali independent olaba lindako atuuka n'agamba nti bannaddiini tebayingira mu byabufuzi naye Quran erambika bulungi tewaliiwo bukulembeze gye buva okujjako wa Katonda eyo ddiini kakati ekyokubiri bwe batuuka mu kulayira babakima lwaki tebakwata constitution tebakubakubamu ebituli ne babalayiza bagambe constitution akwata Bible oba Quran yatayagala mu munadiini wabula nze kikulu kya byonna kyenkyalabye bannayuganda bonna abakulembeze bonna bagayadde lumu oba sente zino zebabawa oba mmotoka zino zebabagulira naye banazibagulira nga abantu bannayuganda baweddewo Museveni amanye nti bye twogerako tetuteeba biteebe tubimanyi tukola ki tunuulira bulungi olunaku lwa 15 olunaku lwa 15 ekyo nze nasazeewo sikyabitya olunaku lwa 15 nga tumaze okulonda bayungula amagye ya security ne bagoberera Bobi Wine paka wa eyo magere yababulirako wa n'olwaleero okubeera nga tebamanyi waali yejuzo wa polisi yatugamba gyali eka atudda ali ku mmere yeeri nga mu maka ga Bobi Wine muli mu magye ati bw'omanyira nti bamukuma nga muli mu magye wa polisi yagamba luli taliiyo oba yerusoke n'agamba gyali akuuma era bamukuuma ali bulungi naye kennyini Bobi Wine akukakasa ewuwe taliiyo Babi akukakasa taliiyo era jjukira nina ka vidiyo ke nalaba nga Babi agamba nti bampambye kitegeeza Bobi senga aliyo baali muwambye naye era ne bamukolako ebyeffujjo ka vidiyo nakalaba ali ku ddwaliro ng'aliko n'amazzi oba ddagala oba mazzi nze simanyi nze nalaba macupa kakati awo security eri luddawa olwaleero weewuunye kano agenza akoze mu vidiyo yakola ka vidiyo ng'ali ku malaala ewa maama we
tewakalaba nakalaba. Aha, kakati lwaki security eraba obulungi era ekuuma eggwanga lyaffe oli bamuyiga bamutumye na muyekera naye nga ye president omulonde bamutumye muyekera golonde saaga kasa ebyokulonda byonna twabitegeera ate nno munayize singa nali alondesa nze nalina ekibalo ekyamaanyi yangu nali mbala bweki balonze president balonze bameka balonze president muwendo bwe guti bwe baddamu okulonda 5 bwe nalitegeredde abalonda Museveni n'abatalonda Museveni ali bategedde ku luutu yakubiri kati bwe balonda luutu ne ya 5 abalonzi tebajja obwo obululumbambo wayasembye anti kakati manya lwaki bwe bamala okukukosa kati abalonzi babakosa pulezidenti waabwe gwe balonda tebamuwa mandeeti ye kati ne banakuwala ne banyiga era nze nandirowoozeza nti oba ebyokulonda biveewo kubanga tebirina mugaso nakugamba obeera ku mukutu gwa nkyukakyuka mukutu gwa AKTV Media Uganda gwe kukuleetera amawulire aga wansi bepo n'ago aga waggulu ng'olina okubeera nga otegera oba oliawo ng'otafunye mukisa kubeera ng'ogawulira bino byonna nga bigenda mu maaso mukwano gwa nga mpuliriza gye buvuddeko mwami Museveni ono saagala mwerabire nti omu ku basajja abaali abayeekera lukulwe mpaka nakati ngera kyakugamba nti amajeege agayitaga NRA nga kitegeeza National Resistance Army mwe gye mugatya National Resistance Movement ebyo byammwe yagamba amajeege ga National Resistance Army oba giyite NRA kakati nno mwami Museveni yaliwo mu biseera biri ebyemabega wabula njagala owuliriza bulungi nnyo ampuliriza kubanga ebigambo bino obyetaaga era otambuze vidiyo eno ensonga lwaki mwami Kyagulanyi ono atuuse okubeera nga aliira ku nsiko ebbanga erivulungudde kakati kumpi mwezi mulamba nga tamanyikiddwako mayitire tamanyikiddwako wawaasula tamanyikiddwako kikyalya tamanyikiddwako abeerawa era tamanyikiddwako bulamu bwe oba mulamu oba mulwadde wabula bbalirirwe nga nali yasembayo okukola akatambi twamulaba kakati ebbanga ligenze lyetooloola tetumanyi oba yamala n'akwatibwa oba yamala n'afuluma eggwanga Uganda oba akyali mu nsi Uganda tewali amanyi wabula bino byonna nga bigenda maaso babikola kagenderere ng'omukadde akogga okubeera nga bamakinga sure okulaba nti munda mu ggwanga Uganda enkyukakyuka oba opposition bagifuula olufumo jjukira mu mboozi zaffe eziwedde nakoledde akatambi nenkutegeeza nti mwami Museveni yali yazimba strong opposition eyiye nga yagizimba nga yiye era nga yagizimbira mu opposition eno abantu gye balowooza nti ye muvuganya wabula kigenza okubeera nga kizuulwa ng'abasajja bano abayekudda oluvuganya mwami Museveni bonna babadde bagamba nti bamusindiikiriza ng'amazima gennyini emikono gyabwe bakutteko mukwate bamusiisiitira bamuweeweeta tekuli n'omu alaga nti asindika okusindiikiriza Museveni okumujja mu ntebe eya pulezidenti kakati nno mwami Museveni alina bye yakolanga wabula bino bye yakolanga bimulemye okubeera nga biteeka mu nkola kakati mwami Kyagulanyi ekijja kyandibanga si muntu okusinziira ku bino bye yakolanga ate kira kyolina okumanya nti bano abali ku ludda oluvuganya ekibiina kye bavuganya nakyo ekiri mu buyinza okuva mu 86 enkola yakyo eyawukana ku bakulembeze abaliwoko. President Yoweri Museveni emyaka gye yamala mu opposition ayinayo ebimu ku bye yayiga nti bw'obeera mu gavumenti ate bw'ovuganya emiwaatwa gyonna togiziba kuba bw'ogiziba osobola kumpi okubafuula abatujju bwe bamala okufuuka abatujju oyinza obutategeera kiddako so obalekerawo emyaka mwe beetaayiza butereevu kikiro kyola nti n'abasoma ebyekijasi bakuga nti omulabe kasita omulabanga yakkiriza atandise okudda emabega muleke tomutawaanya. President Yoweri Museveni bw'omusoma ebbanga lyamala ku opposition alina bye yayiga bwe njogera ekiwologo kiyinza okutabula yali mu opposition naye opposition ye nga yanjawulo si yakubeera na kibiina kya byabufuzi nga kiri oba mu palamenti oba kirinayo basentebe naye opposition ye yali militant akugamba mu bitabo bye nti Amin yamufugako omulundi gumu kitegeeza okuva January 26 ye yali mu opposition kuba Amin awamba 25 January 27 bwakomawo tujja mu kulonda okw'ekinaana December era naddayo mu opposition eyali eyokwata emundu so bwenjogera ku opposition tegeeza ku
opposition yechikeche yona yo opposition. Yes. So ngali mu opposition aina ebimu ku bintu byayiga nti omuntu gotunkana yi ate omulekerawo ku space. Bwota mulekerawo wonna n'omuziba asobola okufuuka omuzibu ennyo. Obote yamuyita musikawutu. Musikawutu yafundikira amujja mu government. So tonyoma nnyo. Era abamanyi President Yoweri Museveni ekyo bajja kukikubuulira nti agamu ku maanyi ge wegali butagaya. Tayina muntu gwagaya. Mpinga n'ogenda n'otuuza press conference olwaliro n'oganja kala bwa president wa Uganda. Mwabaina okwekengera. President Yoweri Museveni ekiro kyaleero asula yeefumiitiriza ku ekyo. Embavu yazijjewa ani ayinza okubanga amuli emabega atambuddeko wabweru wa Uganda emyaka 2 egiyise. Kugamba ayina okupikinga interest mu nsonga eyo. Era abamu ku batunuulira ensonga bagamba singa Obote yamuleka n'awangula ekifo ky'obubaka bwa parliament mu 1998 obuuli awo ayinza okubanga teyandigenze na mu nsiko. Naye Obote yamunyigiriza n'amubuzaako n'omwaganya nti n'akafo ke yali ayagala ak'obubaka bwa parliament Mbarara North ne bamunyigiriza nga UPC gamba waakiri Sam Kuteso wa DP kawangule mu kusooka nga bayita mu kye bayita gerrymandering ne basala ebitundu bya Mbarara North bibamanyi nti bano tebajja kumuwagira ne babizza ku Mbarara South. Bamulekere bibamanyi nti abo tebajja kumuwa kalulu. Kwegamba munyaga mu kalulu ako batandikira na mu process eyokusala ensalo za constituency. Okay. Ne bajjanga bamunyigiriza okutuka ku ddaala erisembayo okufundikira nga n'ekifo takifunye ekyobubaka bwa parliament. Naye gwoyogerako mu kiseera ekyo yali mu kiti kya mumyuka wa mukulembeze wa ggwanga. Ne bamulemesa n'okuwangula akafo kamu. So abambaga nti oba oli awo singa Obote yamuleka n'awangula ekifo ky'obubaka bwa parliament mu kifo ky'ogenda mu nsiko yandize n'afuuka MP. Naye kati emikisa gyonna wagiggalawo n'aba nga takyayina kirala kyakkola. Kakati nge ekkubo asigaza limu lyokka. Era bwe yalikozesa ekyavaamu twakiraba. So mwekyo naye ayina byayigamu era omulabye ebbanga lino lyonna nti asobola okunyigamu katono bwaggulawo bwanyiga bwaggulawo. Nze muzeeyi waswa omukubi w'ekyoto gwe wenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpaawo kitakya. Kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpaawo kitakya nakyo ne kikya. Gwe abali talina mukisa guyiga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugita kwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Ina ekyoto kibayita lukumusa. Kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe eyaseera nanga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekya Lwezaawula mukadde ono Lwezaawula y'omu ku bantu abazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu. Kyekyo ekyoto kya Lwezaawula ky'owulya kitwogerako ekyajjajjaffe oyo. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 0910 obanga ojja kusobola okunfuna. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso bikyayongera okubobya omutwe oba okubobya emitwe bannayuganda ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo mu kalibazi ez'enjawulo gye buvuddeko. Ejje lya UPDF erya Uganda lyabadde litongoza okwaza emyaka 45 bukya litandikawo gwe lyota UPDF nze lyenna kugambye oli omusajja omukulu ow'enkofiira lyayita NRN National Resistance Army. Kati wuliriza bulungi nnyo ampuliriza. Bino nga bigenda mu maaso ku mukolo guno Mwami Museveni yabaddeko Bepone mutabani we CDF Ajje n'omuhoozi Kayine Rugaba be babadde nga abagenya amakulu ku mukolo guno nga baweze emyaka 45 bukya ejje lino erya NRA erya UPDF oba erya NRM litandikibwawo munda mu ggwanga Uganda. Wabula bano ebyayogeddwa byonna byawawazizza amatu naddala bannansi abatali bamukwata mundu naddala abantu abo abalwanirizi b'eddembe naddala abantu abo ba political activists. Okusinzira ku bigenda maaso Mwami Museveni yategeezezza nti okusinzira ku bigenda maaso
eddembe libaleeta munda mu ggwanga Uganda talirabangako era ono agamba nti eddembe lino lye mulaba abantu beeyagala abantu basula batambula abantu basula mu madisiko abantu tebali abakwatako buli omu yeeyagala mu kkomera teri muntu n'omu eddembe lino lyaleetebwa amagye gano aga NRA kyokka nga ye mutabani we nga ye CDF ajje n'omuhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza nti ayongera okubeera nga yeebaza n'okubeera nga atendereza obuwanguzi obwatuukiddwako mu kalulu aka 2026 kano ke tukubye amabega ono ng'alumiriza nti talabangako kalulu ak'amazima n'obwenkanya naddamu n'alumiza ng'ono agamba talabangako kalulu akalimu eddembe akalimu empisa ng'akalulu kano akawedde aka 2026 Jeno Muhoozi agamba talina kinsonga yonna gye yalaba oba oliawo eyalemesa kalulu kano kutambula bulungi nnyo era ye agamba nti akalulu kano mu butuufu abadde taka experiencingangako abadde takalabangako era ono yayongedde okutendereza mbwejje lino erya UPDF lye lyakola bino byonna okulaba nga akalulu twakayingira ne tutuka okubeera nga tukavaamu nga tewali yadde munnayuganda n'omu afunye yadde enkovu afunye yadde ekisago afunye yadde olubale afunye yadde ebbwa nga taliiwo kakati ono ng'agamba kye baakola aba UPDF bongera okunywerezaawo wabula atera muntu y'omu ye yatuuti nga gye buvuddeko n'ategeeza nti UPDF yakatta abantu ba NUP 22 kakati mu biseera ebyakalulu bino nno ye yabitwitinga ku mukutu gwe ogwa Twitter era tweet zino azenga ziteekayo enkya n'eggulu era ng'ono yategeeza nti omuntu wa 22 yali yakamala okufa yali asabirira Mukama Katonda amuyambe owa 23 abeerenga UPDF Bobi Wine kennyini asobole okubeera ng'ogwo omutwe nagwo aguwona oba omuwanga guvaawo kakati nno mu bigambo bye abasajja bamwewuunyizza nnyo nga kiraga nti ono bano bali mu nsi ndala naffe tuli mu nsi ndala gye tulimu. Now the speeches biri ku majaganya ga UPDF okweza emyaka 45 ng'eyina erinnya lya UPDF ebiga bya president byadde birungi nnyo ate ne bya Ssaabaduumizi minze byennawulidde bali mu nsi ndala naffe tuli mu ndala. Ssaabaduumizi aga nti talabanga okulonda kwali kutambudde bulungi nga kuno takulabanga kuba ne Uganda tekubangawo nga mu bangi era tetubanga kwabadde n'emirembe misufu era twebaza bannayuganda ate ye president aga Uganda emisinde kwekulaakulanira nga bagera ku Uganda kyoba gyemanyi kati tolabanga bali mu nsi yaabwe naffe tulabika tuli mu ndala. Yebaza n'abalonzi okumuwa obululu obwo bwonna oba ni yabumuwadde oba yerabidde kwebaza mwami byabakama oba ndooza yerabidde mu kifo kya mwami byabakama n'ateeka bannayuganda naye nga ndooza yadde ategeeza mwami byabakama siffe mbuyadde agamba munnayuganda kale wagadde agamba munnayuganda ku lwa bannayuganda tewali buzibu. Allahu akbar abantu bali mu nsi yaabwe seka naffe tuli mu yaffe. Auditor General yakafulumya report Ssaababalirizi report ku government na buli kitongole kyayo n'entambuza y'emirimu yawadde report nga Uganda we twetaaga basawo 10 tetulina busobozi tulinawo 3 nebiri mu line BMPs bali bitano something 3 badde bafuna milioni 2 nga wakalayira oba baddeko oba oli mupya ebi nga za motoka n'engoye kati babawadde 315 buli MP izo za motoka na ngoye nga ziri mu biga something nyo bankaga mu mukaaga kyokka nga buli mwezi buli MP afuna sere zitakka wansi wa milioni 3 nga bempiza batula ku bukiiko bw'enjawulo akakiiko bwe katuula wabaawo amazzi bagayitaayita bempi banyweko nga bateesa mu kakiiko kaabwe fulasika bwa caayi n'amandaazi buli mwaka obuzzi obwo ne caayi bugendako obuwumbi bilioni 3
tolabanga atamanya ababulungi ngezo zivaawa buli lwokyama ku mafuta balinako 1,500 ku buli liita ekitono kati zino musaabaze oba nyini piki wangi kati buli lwo ku mafuta MP mwezi ze milioni zisuka mu 3 then eza kizamoto za musala obuuza mu mbera y'abaluzungu bano where is value for money emilioni zina 3 akoze muri mukyazi gwanire wabulanga bino byonna bigenda mu maaso ebyogerwa byogerwa n'ebikolebwa bikolebwa era nga tubira batubitaddeko amaaso oba oliawo nga tubyogese kubanga ekyokukola kitono nnyo okusinga okubitunulira n'okubeera nga tubyogerako bwogezi tumaze okubeera nga tukakasa nti abantu bangi oba oliawo abeesimbyewo mu bitundu ebyenjawulo okwetolera eggwanga Uganda naddala abo nga beesimbyewo balina interests ezaabwe nga abantu wabula olunaku olwaleero waliwo omubaka amanyikiddwa nga Honorable Geoffrey Lutaaya ono omubaka ye mubaka gwenkyasoosa okulaba atabangawo munda mu ggwanga Uganda. Honorable Geoffrey Lutaaya olabadde akiikirira abantu abayi Kakuuto era kigambibwa nti ono yawangula butereevu nnyo ani convincingire yawangulira ddala waggulu kaakati nno obuwanguzi bwe ne buweebwa omuntu omulala nga bwe nakutegeezeza ku mudumu gw'emmundu ku maanyi ga ssente ku biragiro ebya above okuva mu state kakati nno ono yebaza abantu bonna babadde akiikirira kubanga baamwagala okuviira ddala mu music ne bamuteeka ku mutima ne batuuka okumulonda ne mu parliament nabeera nga abakiikirira era byabakoledde biyitirivu nnyo biringa bugulu bwa ggongolo kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusajja ono ye amanyikiddwa nga Yusufu Nsibambi owawa ne Mawokota buli kintu kyonna kye yakolera abantu ng'akyali member of parliament amazima ga Katonda ono yalayidde byonna yabibajjeko byonna n'amasannyalaze n'agatematema era n'abaana babadde ayambako okubeera nga bwa basalizi abakwata eyo mu nkaaga ono yalayidde n'agamba zonna yazisazizzaamu tasobola kubeera nga ayola eŋŋaŋa kwataalye magi era ono agamba nti kano kabazi kennyini kugulu alina kubeera nga akeekuulako anti kakati mukwano gwange nti akabaka weeyolera ke kakuluma entumbwe ono alumiriza nti abantu bano abayambye nnyo naye bamusasuza bukyayi kati yasazeewo buli kye yabawa kyonna yamaze dde okubeera nga alayira okubeera nga akibajjako wabula mu mbeera y'emu ono nkugambye nti Yusufu Nsibambi era y'omu ku basajja abagagga owajjali ya site gye mmanyi mwenna abakwata ku luguudo lw'e Masaka ye musajja nannyini waayo kaakati yakola bino abantu babadde akiikirira emyaka n'ebisibo era ye musajja gwe twalabye ng'ali mu State House ne Mwami Museveni n'abantu abalala bonna bwe baagwa mu bwa MP ne babeera nga tebaayitamu abaagenza Mwami Museveni ne bamusisinkana okumala essaawa 2 mbu ne babaako bye bateesa ye musajja oyo Mwami Yusufu Nsibambi kaakati ne Honorable Geoffrey Lutaaya kansooke nkulage ku kyakoze ekitabangawo nti ye tebaamulonze manya baamulonze naye teyalangiriddwa tazze mu parliament naye buli kye babawa ne kaadi byonna bibawadde abantu bange bwe mbanva mu constituency mbakwase ebyambulance biki bye nabagulira ebintu ebyo mbawe kaadi zaabyo biteeke ku gombola kwigamba abantu bange basigale nga services zange zimbadde mbawa basigale nga bazifuna kubanze mbadde mukwano gwange nagwa mukwano n'abawagizi bange aba music ate ne bafuuka abawagizi bange mu byobufuzi so tewaliwo attachment tegenda kuvaawo era mbadde mbalaba bajja wano baka wagatemye emiti n'ogitema like you cut down the pole kubanga obuzibu obuliwo amasannyalaze ago nagaleeta nga galina kukola mu bizinesi zange nga tegamala ne bagajjako waya nga simanyi ab'ekyalo ne gatandika okutambula buli wamu kati waliwo omutuuze omu ate mutabani wange namusomesa amateeka bamita Council Dennis Bugaya akola Mengo Buganda Land Board ne tujjayo empapula okwesimbawo ne muyita kubanga namusomesa mwana mulungi ne mugamba nze njagala kutereeza ekyalo ojje ne tutula ku Serena sawa 2 nagati wali mutawaana nangamba mpereza ababaka ne mugweza ababaka 2 omu muganda wange Haji Hussein Kivumbi n'omulamita agaba n'atuula nabo emirundi 2 nabaga ati naye ffe ab'Emmengo tebatukkiriza kuyingira mu byabufuzi nengamba ekyo kitegerekeka direct bali bamuyise ku lunaku lwa nomination to ngeri gyali omulwadde akulage tomanya bw'aba ayise
Katonda nga tamuziza ku nsi gwo taking over. Kakati waitawo na ku ntono n'ateekawo omuntu anesimbeko bamuta honorable yali RDC ne yali member of parliament. Ne babimbuulira nga sibikkiriza. N'amupangisiza ennyonyi asobole okujinga abavubuka nti yowa bbeeyi. N'amugulira buli kimu ekya campaign, buli yonna gye baalaganga ejjalamba yasasula nenga omuntu waddembe okuwagira omuntu. Kati yagamba tasobola kuyingira mu byabufuzi n'ayita olukuŋŋaana n'abaga nti eri waggulu ojja kulonda president simbabulidde ku bwa parliament ngenda kulonda Bosco Lubyayi ow'ennyumba eyaga nti abirimu oli talina mukululo gwalese agamba talina mukululo amasanyalaze gange ne faamu ye yonna y'enkoko ezisuka n'emitwalo 6 kwe gali ne tuluka kalulu n'aleeta drone 2 esomba abakadde esomba abalonzi esomba kiki n'agabira ssente awo wonna mutwalo 3 temulonda nsibambi temulonda talina mukululo. So ng'omuntu nina amasanyalaze gange ne mujjako kubanga sibawanga lukusa amasanyaze transformer yange nze nagigula mwegayita mu ttaka n'oluguudo lwange n'emiti gyange egituuka ewange. Kakati n'akwatagana n'omupoliisi osiwe bwama n'ab'amasanyalaze ne bamuzaako n'akuba olukuŋŋaana awo n'agamba nti kano tekalina kye kali ngenda kuleeta Nankabirwa abimalirize. Nengamba Nankabirwa ajja atya ku masanyalaze ge ku ttaka lyange emiti gyange nengenda nenzijjako transformer ekyalo kyonna nekivaako. Omupoliisi n'aleeta abapoliisi ne bajja bagezeeko enkya ku ssaawa 3 nengatemu era nkyogere bagebo bambuulire gye bajja olukusa okusika amasanyalaze gange. Honorable bituufu ate katandika butandisi kati bayise meeting katandika butandisi naye walala yonna gye bankozeeko effujjo nze sina kyebeebaza. Singa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ayagala kufuna ssente okuba lwe yayingira kyetwandiyise mu opposition abantu bamulabira mu opposition singa yali ayagala kukola ssente mu opposition nga bwe basooka okimuteekako oyinza okwesanga nti oba oli awo yandibadde ng'Ekampala abeerawo na biseera kubanga nze nkimanyiiko nkumanyi gwekimanyi nti ekimu ku bintu ebisinga okuwalanya gundi Kyagulanyi Nsereko kumulemesa kumutwala wa Museveni kubanga okukwata obukwasi Kyagulanyi n'omutwale wa Museveni n'atuula wali ekitone nnyo oba ogenda kulya akawumbi gwamututte kati tebana bakola ku oli bw'otutte kati gwe atutte bw'oba ogenda kulya kawumbi kati Kyagulanyi w'oba otutte abagenda kulya mmeka kati waliwo abantu abanyiiga ng'obusungu buli awo ono omusajja ffe tetwagala kkiriza oli byagenda mugamba ffe tetwagala atuuke butuusi wali ebyo Kyagulanyi yabigaana temugenda mukozesa bya kisiru byammwe indako abasajja bagamba nti tetwagala kkiriza oli byammwe Kakalamu wali abaddeko ng'olina omuwala nga waliwo omugagga amwagala omugagga n'agala gwe tofaayo nze kasoomundeetera wano bindekere n'ogende omuwala kati lweza omugagga n'omugamba nti naye nze njagala miliyoni 10 bwe mutuusa awo naga nti 10 ngenda kukuwa 2. Kakalamu okimanyi nti ku miliyoni 2 omugagga zaba akusuubiza oba waguzeeko dda puloti ng'oyiye materials kati laba wogende ew'omuwala omwana naga ne bwaleeta akawumbi nze sivaawo wano oyinza okugamba oba ngende wa mulogaani andogere omwana ono nkwegayiridde kyenjagala tokkiriza byakugamba nenze kyensaba tuula butuuzi naye wali owulire kati abasajja kyekibaluma bawulira singa atuula wali musajja ono yali mukwano gwange mukama amuwumuze Mirembe Katolu bwami musajja Kyagulanyi mubi atulumya obwavu mubi akasajja ako kabi ekimuluma kubanga bayitamu buli muntu nze ndishuwa nti ne abooluganda ba Kyagulanyi baali bafunyeko ku ssente nga bakakasiza omusajja ntitugenda mmuleeta oli muto wange ngenda mmuleeta n'atamuleeta okitegeera kakati ate muganda we bw'aba tasobodde mmuleeta gwe Nsereko oyinza okukwata Kyagulanyi n'omutwale wa Museveni ndinakukkiriza kati nkubuulira Kyagulanyi has been the most expensive product in Uganda gye batunda
era singa ogamba nti no ogende wa Museveni obe wa Jenosale Musale no ogamba mutuweko ku expenditure yammwe from 2020 to date oyinza okwesanga nga trillions and trillions of money have been spent on Kyagulanyi nga ye product yetu he is the most selling product wa Museveni chobola aba NRM bakaba tukoledde Museveni nete batulabawo aba NUP olucrossing nga bamuwaye mpenkoni gwe Kyagulanyi is the most wanted product mu maaso ga Museveni atega Kyagulanyi yali abaddeko mukwano gwa Muhoozi Kyagulanyi yali abaddeko mukwano gwa Jenosale nga tebannabaku ngamunuga era bagamba olwa pushinga ne buba mu sportinga ne bamulaba mu potential ey'okujjawo opposition gye bagamba olwamaliriza olwatuuka ye no that is a very wrong narrative kino kankyogerere wano ate gwe olina omukisa nti onnina nammwe abatulaba mulina omukisa nti nze ndi wano nakunyumizaako oba nanyumiza gwe oba nanyumiza ani nti mu 2021 I cannot forget. I think it was 2001, 2003. Those are 2003, 2004. Singo ogenze no rewinding and omanya dde oluyimba lwa ghetto nazigala we lwafulumira. Nalina omuzanyo gwe bayita. It was a documentary anagikola film. Bagita obugagga bw'omusaayi. The bloody money. Mu kiseera ekyo waliwo nnyo stories ezaali ziwuliddwa Katoka Jubi mbusimanya kusaddaaka abaana kali nenkola concept nenkola document nenkolayo movie. Nempita Jeno Kalihula asobola okubeera omugenyi omukulu kuki mukulu nchinga ku National Theatre Jeno Kalihula nga muwadde script yange ne mulaga nti no kino kigenda kuyamba ku police okukomya ettemu bweti ne bweti kubanga nze ndi sure Kalihula yali alina a very special interest mu musango gwa Katoka Jubi ekyasibya Katoka Jubi si kuba nti no yasaddaako omwana there was something behind but by that time nze nali ntunuulira ekifaananyi kya police yamba police nayo okole ki ekuyambe kati ne muyita teyasobola kujja nansindikira Sani Kasinje mu National Theatre kati naye Sani Kasinje bwe yajja naga nti Jeno Kalihula akuwadde miliyoni ya sentemu okusobola okuzaamu amaanyi yali yabanyi ebiseera ebyo 23-24 tezali nyingi naye nga it is okay munaye ate munaye bagamba nti omusigire ayinza n'okubanga ono ye yalaba effort yaffe n'agamba nti sijja kuleeta kigambo kyo kanteekawo sente okitegeera kakati lwe nagenda okunona sente ezo ewa Jeno Kalihula ewa mu ofisi ya Kasinje tebazileta na kashi bya kusuubiza singa byali bya kashi yandibadde aziteerawo awo kati Jeno Sani Kasinje nangamba you see I just appreciate you for one thing osobodde okuleta concept nga government si ejinamu interest naye you can interest the government naye this boy ayogera ku Kyagulanyi awo he came here we wanted him to do a campaign for us in the ghetto he lied to us we wanted him to compose a song for us so that we can use that song to get into the ghetto so that we can fight crime within the ghettos and I know very soon he's going to be arrested because we gave him money to kati njagala okulaga nti omulindi alimba anoonyayo kyewandiise fact n'azimbirako ebirala era we bagambira nti nno Kalihula ye yaleeta Kyagulanyi ekyaddondo Erias Lukwago mulaba y'omu ku bantu banna Kampala abadde abaganzi naye manya kyamukubye olowooza ki simanyi byamukubye bituufu ekimukubye byamukubye kirowoozo bali mwezi oyadde ayogera yagambye ani yamuwa ekirowoozo namugamba ddayo obuuze Katonda wo bwe olaba nkufiiriza bali mwezi agamba nti mwami Kyagulanyi yamuyita namugamba awo esimba e Kampala awo ate ogenda wangulawo omanye abantu abasinga obungi balaba bintu nga bituuse naye abantu abamu babayo balina vision biriko obunabbi namugamba naye sigenda kukaka kwesimbawo olibadde mba okuddayo nakawo weerowooza gy'obadde genda obuuze Katonda wo Bobi wemugamba nawe genda obuuze Katonda wo era n'agenda agamba yamala bange eryasukka mwezi
nga kijamugulumbi omutwe era ne speaker n'amuyita namugamba bali mwezo okoze mulungi nnyo wano mu parliament obadde toli muteesa mubi obadde toli naye kati biki byogendamu togenda kulya ogenda nafiira ekifo kya ate ngendako obadde okyasobola owangula naye bali mwezo ne yeebuuza katonda bwe mutima gwe ne yekkiririzaamu naye kangenda omukulembeze wange kyaŋŋambye n'alumba Kampala kati omuntu asobola okutula Erias Lukwago nakubako negaa nti omuntu akutula Lukwago abaazi towakyakyagulanye kati bali mwezo yayina shadow heve maso ey'amaanyi emuli emabega nga Lukwago nebagezaako sindika alaba omusajja tagwa kumbe emabega akwatibwa kiraka kenti nene bali mwezi alaga yayita kikiriza tasobola Kampala ekyo kyekituufu naye bw'otunuulira Kyagulanyi buli muntu gwe yapointinga nti gwe genda awo nga yamugambye yawangulawo gavumenti wetamujjaawo kyekimu niwe yateekamu si kati sakozi embeera bwetyo bwetambula sitegeeza amaanyi mangi nnyo munyagwa ekintu kyeŋŋanga kakati munyagwa ekintu kyeŋŋanga takimanyi kakigezeeko akikuba akisaanyi ate naye oyinza obutamunenya munyagwa afaanaganako ebivubuka ebikyamu Nabbi Muhammad bye yayogerako ebyali ebisatu ebyawakanyanga obunabbi naye nga biwakanya bunabbi bwa Katonda byatuukibwako ebibonyobonyo bingi bafuulibwako ne mulangi ne bafuukako abayero kati munyagwa ayinza okuba agenze mulangi eyo kuba Allah yabakyusa n'atuuka n'obafuula abayero abatta eŋŋamiya vidiyo eno njagala tugiwa obudde beegayiridde vidiyo eno tugiwa obudde vidiyo eno tugiwa obudde njagala otambule nange olabe vidiyo eno nkomewo laba vidiyo eno. Why do you come to such a facility the way you look like? Why don't you advise him to have a better one? So we are closing this one, not until he does the right things. Is it okay? Okay. I was here last year when I had just come to Bunyoro. This place was like this. We discussed, we agreed that you make it better. Why don't you follow the advices we give you? I'm sorry, sir. Do you think the government puts money into us just to come and you look at us and you don't do what we tell you? I'm so sorry, sir. Do you think they give me fuel, they give me a car, they give me everything to come, they give me the allowances to come and look at you, my brother, and you begin telling me you were in the other one? So why did you shift to a wrong place and yet you had a better one? Why? No, I have just worked on it. When did you work on it? Last month. When was I here? Close to a year. When did we discuss? No. Not at all, not at all. No, this is not acceptable. Not acceptable. You tell me I came for you. I'm so sorry. Get me my phone and I'm so sorry, the big one, and I check and I see whether this person is really in the office. Because he doesn't have any document with him here. And you are telling me that you've registered, are you? I didn't register. Are you registered or you are not? I didn't register. You were registered? I know. So you've never registered, and you are saying you. My dear, don't begin. Stop calling yourself a clinical officer when you've not registered. What if the papers you have are from nursing? From where? Where did you study from? Which year? And who was the principal by then? Just tell me the name of the principal that you had in Fort Potro and one of the tutors. Just one name, one. Just one. He tells me the clinical officer, is he not? That he has never registered. What proof do you have that you are?
Musabaza mazima yo clinical officer. Are you a clinical officer really? When did you finish? 2019 up to date, you've never registered, and the clinical officer working in such a place. I want to know shwaza abashawo bagenzi bawe. Tina yimuna yeshereke bisibunyoro timuranyeshereke nyowe nimuza kweshereka bare bandi but not don't. Bwe twogera nti twogera nenga bino byonna Museveni yabireeta. Bino byonna bitusayo ku nsonga y'ebyobufuzi. Bino byonna bitusayo ku nsonga y'ebyobufuzi. Ekigenda okukusesa obudwaliro obwo bwe mulaba mu byalo tebuwonyeza abantu wowe. Tusooke twebuuze akalwaliro ako kajja katya okubeera mu kyalo. Zandiba ensonga ezi bbiri. Olw'omutima gw'abantu omuntu gw'alina nti owaayi kandeeterewo akalwaliro nzijanjaba abantu bawone kuba mulago kiruddu biralamu. Ojja kwebuuza eddagala libadde mu kalwaliro eyo obaako alijjawa nga tuddayo ate wali mu bad governance nti mulago batunda eddagala lyatuuka lityawo mu kalwaliro akafaanana kati obubi. Olisire queen betwogera mugamba just twogera bwogezi naye jjajjawo asobola okwekanga mu nsi muno ng'omu mu ddwaliro mwagenze. Abakyala bangi bafiiriddwa abaana mu bulwaliro obufaanana obubi bwe butyo naye nga mwalina ozzaalira. Naye option yokka eri kaalaako kuyingira kalwaliro ako. Nga resources n'ebikozesebwa tools zonna ziba za ddiiru. Omusajja abuuziddwa ekibuuzo kino wammanga. Wasomera wa okubeera medical officer? Mu Katonda muggulu teyasoma. Kuba kubanga yasoma yandibadde akulaga nti nno nasomera wane. Naye olw'ombeera y'obwavu eri mu ggwanga buli muntu yeeyiiya. Naye beeyiiya at an expense of other people's lives. Nti omuntu ajja kwambala egganduula yajja ku kyalo ng'omusawo eddagala oba lya ddiiru oba lyayitako apangepange byapanga obutanda obufaliso akwanja okwatandika okujjanjaba abantu lwabwavu. Oli nayingira sekita esinga okuba ddendire nga yeetaagisa obujjanjabi obuyigirize okugibeera ng'osobola okubeera ng'ogyekwekamu. Naye olw'obwavu omusajja najja ku kyalo ne muyita dokita nga tafunako na bbaluwa yonna eraga nti nno dokita. Yabaffe katwebuuze akalwaliro ako osanzeemu omusajja wano ng'atandika tolabyemu omusajja kitegeeza ki? Nti omusajja oyo yandibanga byajjanjaba biwonya. Sikaleero lwaki sikaleero? Kuba nazze okusaba empooza yagambye nti nno omwaka guli yajja n'amukebera kalabo bembera oba omutindo gw'akalwaliro gukyusekyuseemu. Kitegeeza ebbanga eryo lyonna omuvubuka oyo gwe bakutte nga yeepalawudanga sibanye medical officer yandibanga ebintu byakola bambi biwonya. Twalinako kuba omusajja ku kyalo nga bw'olaba akadwaliro abantu bwe bayingira ng'era bamu bamubuusabuusa nti teyasoma mwana wattu nga jjanjabya abantu. Nze bwe ndaba vidiyo eno kiki enjigamu ensonga zino wammanga. Twala nnyo akaseera obwa respect omunnayuganda yenna atunula mu community ye n'agamba nze wano wendi oba wano wempangaalira ndaba tugulamu ekintu bwe kiti ne bwe kiti kankiteekewo nkuddiramu. Wannyo omuntu ekitiibwa atunula w'abeera n'agamba wasanawo oluzzi kanduleete, wasanawo akatale kankatandikewo, wasanawo dispensary kuba okulwala kwa bulijjo kulina ebitebe abantu balwala mbajjanjabire wano. Nesikkiriza kya muntu kubeera nga yagenda okubeera nga yakwata ku bantu atalina buyigirize sikyeŋŋamba, naye guli omutima tusooke tugutwale kuba asinziira ku ki y'okuteekawo akalwaliro akatatuukiridde kafaanamu eyo embeera. Kuba naga gavumenti tegali mu mbeera nnungi ate era omulwadde oba munnansi tafunyeeyo bwenkanya. Naye eddagala lyolabe mu kagundi okwo oba amacupa oyinza okwekanga gaddiiru ng'omusajja oyo agafuna atya agagula ku basawo abakola mu malwaliro ga gavumenti be bamuweereza. Toweekanga ng'oyo naye boosi we musawo ali mulago oba ali kiruddu yakozesa omwana mulenzi ono. Naye nga weekugambye
nze video eyo empadde ekyokuyiga nti wow mu nsi mulimu abantu bambi abalowooza twetaaga kino kuba nze kyentegeddeko ko kyenyinza otegeera regardless nti naakagundi kali mu mbeera mbi akalwaliro omusajja oyo kabyakola biwonya ate era obulwaliro bwe butobeera mu byalo bwe buwonyesa abantu ekyokuba nti yaleeta bambi facility ku kyalo nze kyemumwebazaako olw'okumala okulaba n'okukola research nti eggwanga ffumu by'obujjanjabi musajja asanzeemu n'omulwadde kitegeeza omulwadde amanyi ye dokita we oze n'okwesanga omuvubuka bambi yali yasoma naye teyasomola kusoberera ng'afuna certificate naye ng'alinako kyamanyiiko mwabanga ne bannansi ku kyalo naye nga si nansi bamulese bamwebaniseko nga nansi naye mbaleganduula naye ng'asobola okubatunza eddagala bamubriefing oba abasawo abali eyo nti ono wajja muwe quinini muwe maxado panado kola booti ne booti ajja kusuuka waliwo ebintu ebyangu ennyo okubeera ng'osobola okumanya nti musujja kola booti kuba mpiisa okugjako omusajja ebyo byangu byakwigiriza ngoza okusanga omuvubuka yasoma ne teyasobola kufuna bbaluwa gyebadde bamusaba ekirala bwendabye vidiyo eyo lwaki omusajja akyusizza olulimi kulasiti awo wabeerawo enguzi compensation bwentu bwatusiza olulimi nemanya kati ono agenda kusaba nguzi ekisinga osumbuwa abavubuka nga abayamba communities ngezo nti ebiseera ebisinga baba n'abantu abajja babayitamu nga babasolooza kati oyinza okwesanga leero bambi tabawadde ku mpooza babagamba bagala mumuggalawo ye vidiyo eyo mukwata naye nga bulijjo wajjanga wagambe awazi last time tebamufiriminga leero bamufiriminga kitegeeza wabaddewo embeera eriwo nga tayagala kusasula gwe vidiyo eno giyizeemu ki mpasa abumishoniyo dwaliro liri mu mbeera mbi kanziremu ndi balage dwaliro tiri mu mbeera mbi bikateni Why don't you follow the advices we give you? Do you think the government is us just come and you look at us and you don't do what we tell you? Do you think they give me fuel? They give me a car? They give me the allowance? naye kikulu kyotabuusa maaso ng'owa submission yo bwoba ogenda kuba submission yo kyesagala obuuse maaso nti asanzeeyo omulwadde kitegeeza ewantu awajjawo abalwadde ate tebaguddeewo omwezi gumu kuba omusajja mu statement akugambye I was here last year when I had just come to Bunyoro. This place was like this. We discussed. kitegeeza amanyi omusajja oyo abadde yateekawo facility ezo tukibuusa amaaso abantu bagendayo ne bawona naye essaawa zino amwefuulidde nti egundi eri mu mbeera mbi omusango gwa muvubuka oyo oba omusango gwa gavumenti n'abalaba mu comment